amawulire ge tufuna ng'ate si towetaaga gabuusabuusa ng'eg'omukyala eyaliko speaker wa parliament mukyala Rebecca Alitwala Kadaga. Omukyala oyo yakulemberako olukiiko olukulu olwa parliament era mu bisanja bye yakola ebintu ebirungi then n'akola n'ebibi. Naye olwalero bw'otunulira Rebecca Alitwala Kadaga ngamba mu abasoga. Nze ndi musajja mugisu naye njagala kubategeeza nti mukyala Alitwala Kadaga embeera gy'alimu si nnungi. Ekyokubiri, amawulire ge tufuna ag'omu nkuubo. Agaki? Ag'omu nkuubo. Galaga nti ebiwandiiko bye oba kye bayita passport emukkiriza okugenda ebweru w'eggwanga okufuna obujjanjabi oba okulaba abasawo be abasajja abali mu buyinza baagimuggyako era nga talina katabwako. So abasobola okumusitulira ku ddoboozi mumusitulireko. Omanyi newankubadde Kadaga oyo mubi era yakola bye yakola, naye nzijukira nti bwe yali mu kisanja kye yawanga nnyo ab'oludda oluvuganya gavumenti ya mukulu Museveni omukisa okutuusa ensonga. Era ebiseera ebisinga mujjukira bulungi nti y'omu eya protectinganga ababaka ba parliament naddala nga bali ebweru wa parliament. Era yakolanga nnyo, yakubiranga nnyo paasi president waffe Kyagulanyi Ssentamu ebiseera ebisinga okujja okuyisaawo ekintu ekitali kyangu ku mulembe gw'ono omukyala mukwano gwa Mpuuga aliko. So tuyinza okumubuleminga kubanga y'omu kubaaleetera mukulu Museveni okubanga olwaliro akyaliwo, kubanga singa teyatuula kuyisa tteeka lya age limit n'alyepena singa olwaleero mukulu Museveni ndooza yatusiibula dda. Naye ekyo tusobola okukyogerako bwe tutyo, naye mbadde njala kutegeeza abantu b'e Busoga musitule eddoboozi lyammwe. Omukyalo oyo amawulire ge tufuna mpozi nga y'anaavaayo n'abyegaana, naye bwe tubyogera bwe tuti n'atavaayo ku birefute nga kitegeeza bituufu, kubanga bagamba oli bw'abanga sitalina buzibu avaayo n'akonfesi nga n'agamba nti yaba nenze ndi bulungi. Naye amawulire ge tufuna okuva mu nsonda ensonda ezimu, mukyala Alitwala Kadaga embeera ye si nnungi, ate nga abasajja abali mu buyinza mbu baakwata akatabo ke bayita passport. So tasobola kugenda bweru wa ggwanga. Omanyi nze siwakanira gavumenti eno. Era oba muwumba tuutu nnyo okukeera ku makya n'owakanira abantu bano. Kibi nnyo, kibi ddala. Omukyala Rebecca Alitwala Kadaga ebirungi bye yakolera gavumenti ya Mwami Museveni tebandimusasudde mu mbeera gy'alimu olwaleero. Kyova olaba bagamba nti bw'obakolera ebirungi bakutta, ne bw'obakolera ebibi bakutta. Kitegeeza ki? Nti beewalire ddala, toyina basemberera. Kubanga bw'otabasemberera ate waakiri awo osobola okubeera n'emirembe. Naye kwogezaako kugamba nti bw'obasemberera naye ogaana obbakolera bye baagala oba owedde. Bw'ogamba nti obasemberere era okole nabo ebikyamu ku Bannayuganda era obeera owedde. Kubanga ffenna tulaba embeera Rebecca Alitwala Kadaga gy'alimu olwaleero. Ne Kadaga owa luli ng'akyali sipiika, enjawulo nnene ddala. Weebuuza kye balanga Kadaga tosobola kukitegeera. Kati neewuunya abali olwaleero yintiza ne Mwami Museveni nga bakulaga nti mulungi nnyo era ye muntu asaanye okubeera ku ggwanga Uganda emirembe n'emirembe paka lwalifa. Mulowooza nti bwe muwaana munnammwe abaagala nnyo, kumbe naye alina by'abaagalako. Bwe munaamala obbituukiriza nammwe ly'ekkubo eryo lye mulaba Kadaga alimu olwaleero. Kitegeeza kolako ky'osobodde ebbali, naye omulala ajja kujja akoleko ky'asobodde naye adde ebbali. Enkomerero yammwe muwunzikira mu ttaka, kyokka ye gwe mukolera waali era n'abaana be weebali n'abantu be bonna abakulusegere weebali. Mwabammwe ne bafa oba mmwe ne mufa, abammwe ne mubaleka nga babonaabona. Haji Ssettuba omusomi w'edduwa bwe tutambula naye mu pulogulaamu zaffe zino nno era abeerawo nnyo okuzikutuusaako. Haji Ssettuba omulimu ogwo omukulu gwa kusoma dduwa. Mu Uganda wano kiyinza okubeerera ekizibu okusanga omuntu asobola okusomera dduwa nga Haji Ssettuba. Baasomeddeko ku dduwa ze bamuweera obujulizi. Bwe gwatanasomera ku dduwa
mweyune simu yeri 0703 31 39 25 mukubireka kusomera ku Duwaze naawe ojja kwejjusa. Mukubaleetera mukulu Museveni okubanga olwalira akyaliwo kubanga singa teyatuula kuyisa tteeka lya age limit n'alyepena singa olwaleero mukulu Museveni ndooza yatusiibula dda. Naye ekyo tusobola okukyogerako bwe tutyo, naye mbadde njala kutegeeza abantu b'e Busoga musitule eddoboozi lyammwe. Omukyalo oyo amawulire ge tufuna mpozi nga y'anaavaayo n'abyegaana, naye bwe tubyogera bwe tuti n'atavaayo ku birefute nga kitegeeza bituufu, kubanga bagamba oli bw'abanga sitalina buzibu avaayo n'akonfesi nga n'aga nti yaba neze ndi bulungi. Naye amawulire ge tufuna okuva mu nsonda ensonda ezimu, mukyala alitwala Kadaaga embeera ye si nnungi, ate nga abasajja abali mu buyinza mbu baakwata akatabo ke bayita passport, so tasobola kugenda bweru wa ggwanga. Omanyi nze siwakanira gavumenti eno, era oba muwumba tuutu nnyo okukeera ku makya n'owakanira abantu bano oba oyina ekikyamu, kubanga bano abantu be bantu abataswala ate nga tebayina nsonyi. Tebayina nsonyi. Omanyi waliwo omuntu aswala ayinako kanaaba nsonyi, naye njagala mumanye nti bano abasajja abatufuga n'abakazi abatufuga tebayina nsonyi. Tebayina nsonyi, kino njagala mukitegeere. Kyova olaba nti ebiseera ebisinga buli kintu kye baleeta mulina okukitunuuliza amaaso aga. Tokiyita kyakusaaga, don't think it is a joke. Naye ebiseera ebisinga bano abasajja bagenda okukola ekintu nga tebaswala. Weba kubuuza gavumenti oba regimu etaswala, gavumenti ya NRM teyina nsonyi. Gwoyinza okubeera n'olowooza tekisoboka. Kiringanga abantu bempulira wano abakeera ku makya ne bagamba nti obutwa tebuliiyo, temutiisa bantu. Oyogera bw'otyo nga tebannabukuwa, oyogera bw'otyo nga tonnabunywa, oyogera bw'otyo nga tebannazuula wooliira mmere, oyogera bw'otyo nga tebannazuula gy'osula, oyogera bw'otyo nga bw'ogenda okunywa omwenge mu bbaala giraasi yo otambula nayo. Ekituufu obutwa babuwa, obutwa babuwa. Omanyi abantu abamu abalowooza nti bagezigezi bawunzika bagenzi. Ekyo njagala mukitegeere. Nyinza okubanga si kubatiisa naye mubeere conscious. Obutwa babuwa, ate tebabuwa bali mu opposition wokka. Obutwa omuntu oyinza okuba oli ku Bulaaya nga wamuweereza ssente abeeko kyakukolera n'akuzuula nti teyakikola n'akulunga. Mulabye abaana abangi abava ku byeyo ne badde e Uganda. Ove Bulaaya n'oyingira e Uganda oli n'akuteega n'abukuwa. Gwawakana tomanyiisi bwetambula. Naye tulina okubeera conscious ku byonna bye tukola. We tutambulira, we tuliira emmere, abantu betusisinkana kikulu nnyo. Abantu baayonooneka, bantu batta bannaabwe olw'ebyenfuna. Gwe njagala kubuuza golooza olwaleero mukulu Mafayasi Mpuuga waali awo nga mumusuuzizza omugaati, mumusuuzizza ekintu ky'abadde azimbye legase ye yonna nga mujjanise bwe muti, golooza nti gyali musanyufu nnyo. Mpuuga olwaleero asobola n'okola ekintu ekitategeerekeka. Nze nkubuulira, because alabira ddala nga guno omulembe guzze ne gulinnya mu mugaati, aho bampuuga babadde babateekateeka mu maaso eyo ngebaagalo kakati abo abantu mulina okubabeera wala. Abo abasajja abakulukulu mmwe ab'omulembe guno muzze n'osuuza omuntu kaliya ye nnamba gyazimbidde ebbanga, golooza ayinza kuwulira atya? Era kyova olaba mwe abantu abakyalya mu ngalo z'abo abantu mwegendereze. Abo abantu kati bali disgruntled. Abasajja bazimbidde obulimba bwabwe emyaka 4. Mwe ne mujja mu mulembe guno ne mulaga ensi nti abasajja tebayina kye bayina. Abasajja kati we bali balinganga musota ogukubiddwako. Kati bayina n'obusagwa. So mubagenda mpola, mubeere wala, babeere wala.
kubanga gwe tomanyi kitegerekeka aba abasajja balwana entalo teziggwa n'aba abakazi kubanga ekintu kye mubasuuziza kinene. Project Mukulu Mpuuga ne tiimu ye kye baali bapanga kyali kinene. Vuga video tutandika butandisi sigenda kwogera nnyo naye mbadde njagala nzijewo obuntuntu obumu. So olwalero oyinza n'okwekanga nga ate omulabe waffe asinga olwalero ye opposition. Of course Museveni tumanyi tatwagala. Ekyo kiri automatic kubanga oyo ali ku black and white. Naye kati olwalero abalabe be tuyina abasinga bali mu opposition. Kubanga one mu dismantlinze obulimba bwabwe. Abasajja bapackaging obulimba bwabwe ne babwambaze suiti ne babwambaze tie. Mwene mujja mu myaka 3 Mpuuga ne bwazaala ne bwakola kitayinza kudda mu waggulu political career ye eri wansi. Naye nga ate tetugitadde wansi nti tubadde tumuwaayiriza no. Aba abasajja badde bajja bazimbibwa bwe batyo babadde bajja bakola bwe batyo. Kyekintu babeesije kye bataazuula mangu oba ne babeesije nabo baali mu ddiiru yemu. Kyubulanze neewuunya omuntu akera ku makyana aga nti National Unity Platform teyina kyekyusiza mu byobufuzi bya Uganda oba olimba. Mu National Unity Platform tutegedde abantu betwali tutamanyira kumanya. Ngobeera n'abantu ng'omanyi mulwana kugenda mu Uganda mpya kumbe gwe okwata eno yakusika kigere. Ebyo natubirabye ku mulembe Mwagulanyi. Abasajja betwali tulooza nti basobola okuvumirira enguzi olwaliro bakwata obuzindalo naye nga tebaagala kwogera ku nguzi wabula ate babuleminga bali eri abaga nti banneemuzeeyo sente z'abandi. Ekyo wali okirabyewa. Olwaliro abasajja abakulu abandi badde boogerera bannayuganda batasobola kwogera baavaayo n'amaanyi mangi okudifendinga ow'ekitiibwa munnaabwe. Ne batuuka n'okutuuza press conference wali e Mengo. Naye nga badifendinga omuntu omu bw'ati Mpuuga. Then ekyo kirina okulaga nti bano abantu balina pulaani ennene ffe gye tutabadde tumanyi. Kitwabagamba nti either baali baagala kuzimbira munda era wawulira ne statement zaabwe. So mwe abantu abali ku mulembe guno nze mpulira abantu gabaga nti gwe government yekunoonyeeko ki gwe kankubuulire comrade bw'obanga osobola okwogera ekintu ekiyamba ekigatta ku nsi oba ekya struggle towe underestimatinga. Olaba Museveni oyo Museveni asobola okutereka n'oyingira n'eggwanga n'obeeramu n'okola byonna by'oyagala naye olunaku lw'osuula gaadi bakukwata offside. Tunuulira comrade munnaffe gwe twaziika gwe bayita Mulwana gavumenti ya Museveni yasooka n'emuleka n'emuvanako. Ate ye abaamuwa obutwa baava na bweru wa ggwanga. Kakati gwadda wano n'owuliza ebibozibozi bano abasajja bakutereka balina kye bayita patience. Bakusobola okugumiikiriza ne bakukwata offside nga teweetegese. Naddala mu abaana abali ku campaign trail mwe bafuutu soja abawuza simanyi politics yaggwa mulimu byammwe eyo gye bagenda okubatugira. Kubanga bakusanga nga oli off guard gwe ngolooza baakwerabira bano abasajja tebeerabira. Of course bakimanyi nti munyeenye entebe. Bakimanyi nti ne bwava mu struggle era kali kabeeramu nti gavumenti wagikoowa. So batereka. Mukulu Museveni kyamutwalira ebbanga okufuna Eddie Kenzo. Yamuleka n'ayimba zivolongoto zonna na system biki ng'amuterese. Olwalero yamusembereza ddala wamwagala. Ate yagenze n'amwongerako. Nalabye abantu wano. Edirisa Musuuza. Gwe bakutadde ku fix bwe bakwagala. Bakusembeza kumpi ate ne n'ofuna n'ekitonde ekikyala bulungi bwe. Mwe temumanyi system we zikola mmwe. Kati Edirisa alooza bw'atunuulira Muzeeyi Museveni mu maaso bw'ati nti Museveni amwagala nnyo. Museveni Yoweri Kaguta Museveni
nti Museveni ayagala Edrisa Musuuza okusinga bakazini baronda Nyakairima bakasiriye gwanga katubasabire ate kasita mwakwata ku sente z'omusajja muyina okukola emirimu gye baba wa egimu gy'abalema kati olwaliro bakutte Empuuga ne tiimu ye buno bwa Bitex obulinga ng'obuzimu bwo buyina kujja kuba distractinga temubuwa budde ba Bitex mu Uganda tebayina makulu ne bwokasuula eyo tekasobola na kulaka nokatunulira obo obusajja bwavaawa kasita twabusembeza mu ggwanga lyaffe Uganda bwe butuuleyo bulowooza ati butegeera nnyo lwaki Bitex lwaki ebyo ebigambo tobigamba Besigye yatandise okutambula kyogamba mu Uganda Besigye temukyamwogerako ate waliwo enjogere naku zino gyenjagala omuti oguliko ebibala kwe bakuba enkonyogo mwe mutwogerere ffe nga bwe tusonga mbere mwali mwakwatagana ne mukwano gwammwe Empuuga nga mugamba nti National Unity Platform ngekulemberwa Bobi Wine bavuma ate bavoola Obwakabaka olwaliyo Kyagulanyi Center mu president w'eggwanga ava kukoowola abantu bonna bagende mu misinde gya Kabaka kati mugenda tugamba ki